Kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire ge tuzze nago leero mawulire mabi nnyo gakwatagana ku industry ya Uganda efiiriddwa omwana mulenzi omuyimbi. Tukwaniriza ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga gwe ate eya subscribinga gwe ate atanaba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga ate tweyongererayo ddala n'amawulire. Amawulire ge tuzze nago leero amawulire ga nnaku nnyo Bebe Cool avuddeyo olunaku lwa leero ku makya n'aposinga n'agamba the Lord has decided my son Alan Masengere should join him in a better place. I thank all the doctors and nurses who tried to save his life. Omwana ono abadde mu Gagamel okumala ebbanga, mutabani wa Bebe Cool abadde mu Gagamel okumala ebbanga ddene. Yalwala ennaku 4 emabega n'afunamu obuzibuzibu n'okussa emmere nga bagimuwera mu kapiira. Abadde mu ddwaliro, basawo bangi bagenda ne bamusabirako ne bamutwalira ku ddagala ne bagezaako okulaba nga ate adda mu mbeera atereere bulungi nnyo. Naye era nga bw'omanyi nti tubeera ne pulaani zaffe nga ne Mukama Katonda alina pulaani ezize. Olunaku olwaleero ku makya Katonda amujjuludde n'amujja mu bulamu bw'ensi eno, era bagenda kubanga bamugjayo mu ddwaliro bamutwale bagenda musookeza wali eri mu maka ga Bebe Cool ate bamwongereyo gye banaamuziika. Wano ku MMTV twagala okubeera nga ate tusindika condolence messages zaffe eri Gagamel family yonna ne family ya mwami Sally Bebe Cool okubeera nga ate tubagumya mugume bannaaye, tewali kyangu naye mugume. Ka video ako kolaba awo abadde akyali mulwadde nga Pastor Bujingo yagenda n'amusabirako mu ddwaliro awo ng'akyali mulwadde. Bamusabirako abasawo ne bakola kyonna ekisoboka nga bamugamba get well soon shortcut. Badde bamuyita shortcut erinnya lye eddala, era abadde Alan Shortcut. Naye tasobodde kubeera nga assuuka olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19. Kinajjukirwanga nti ono abadde omu ku basajja ba Gagamel abaakuba ennyimba ezimu nga Big Mouth by Far ng'oluyimba baluweereza Bobi Wine ebiseera ebyo nga Bobi Wine akyattunka ne Bebe Cool emyaka giri eri. Kino tekiganye Bobi Wine avuddeyo n'awandiika message ye ng'ate agiweereza abaami baneeno aba Gagamel family ne Bebe Cool yennyini n'okugumya family ye ya Bebe Cool okubeera nga baguma bayitemu mwene embeera, okubeera nga ate embeera eri so trying, embeera eri so worrying, n'embeera enetali nnyangu nga bw'olaba awo. Mwami abadde mulwadde okumala ebbanga libadde ligenda mu myezi 2 ng'agezaako kubatolinga obulwadde obw'enjawulo. Simanyi wa producer nga sookumpa ku post ya Bobi Wine eyo. Post ya Bobi Wine eyo nga bw'ogiraba agambye today the music fraternity has lost yet another talent. Alan Masengere aka Shortcut on behalf of the Firebase crew and on behalf of the Firebase crew and myself, we send heartfelt condolences to his family, friends and Gagamel crew. We stand with you and pray God sees you through this challenging time. Gwegonna omutima Bobi Wine gwalina tafuddeeyo bukiibita ebyali bigenda mu maaso wakati we ne Gagamel. Avuddeyo ku lw'obulungi bw'ensi, ku lw'obulungi bw'abantu bonna n'awishinga omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ate n'abagagamel n'abagumya n'abagamba bannaaye condolence zaffe muziina, tugenda kuba tuyambagana ffenna bwe tunaabanga tusobose. Ate n'omukyala we Babi Kyagulanyi yamusindikako nga bw'olaba awo. Babi Kyagulanyi yagenda ewa Alan ono n'amukyalirako bambi mu ddwaliro, ng'era omukyala yenna obuvunaanyizibwa bw'abeera yagenda n'akyalirako Alan mu ddwaliro. Naye olunaku olwaleero Mukama Katonda bw'atyo bw'abadde asazeewo, oba olugendo lwa Alan yali yaluwandiika paka ng'ennaku z'omwezi 19 August, era olunaku olwaleero Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno.
twagala okubeera nga tugumya family ya Alan yonna ne Gargamel crew mubeere bagumu bannaaye. Tukimanyi kye muyitamu kiyinza okuba nga si kyangu nnyo naye Mukama yasinga okumanya, Mukama yagaba ate era yajjawo, so tubeere bagumu bannaaye. Ffe tuli nammwe, tusitandinga nammwe, tusitandinga with you guys, so tetusobola balekerera, tugenda kubanga tuli nammwe nga tutambula nammwe, tugezeeko okubeera nga ate ekintu tubagumya, tubalage nti temuli mwekka, tetusobola kubalekerera kubanga tuli ba Luganda, tutambulira wamu, tuzze tutambulira wamu. Ate gwe munnaffe ali eyo wa Gargamel, gw'olidde Edward Gargamel, twagala okubeera nga ate tusendinga condolences zaffe ku eri Gargamel family yonna. Ndowooza olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tugenda ku ekiwaatule ewa Bebe Cool, tulabe ebigenda okubeera mu lumbe. Weekuumire ku MMTV, tugenda kuba tubikuleetera bulungi nnyo ate n'amazima nga teweekubiddeemu sayidi nga tetuliimu kyekubira yenna. Njala okutwala omukisa guno eno okugumya mukyala wa Alan n'okugumya ab'eŋŋanda za Alan bonna. Mugume bannaaye, kino ekintu Mukama yagaba ate era yajjawo. Abasawo bonna abajjanjabye, mwebale kubeera nga ate mujjanjabe muganda waffe Alan, mwebale nnyo okubeera nga ate mugezezzaako buli kimu kye musobodde, naye nga ne Mukama naye ayina plaani ze. So bugume bannaaye, kino ekintu si kyangu. I know it is a very trying moment, naye Mukama yasinga okumanya, Mukama abagumye asobole okubasobozesa nga muyite mwene embeera nga tewali ate afunye buzibu bonna. Abantu bangi beewuunyizza Bobi Wine okuvaayo n'aweereza message eno. Kiraze Bobi Wine nti nno ali machuwa mu bwongo, kiraze Bobi Wine nti nno musajja ye ebintu atabirabira mu ngeri buli omu gy'asuubira nti gy'ayinza okubirabamu. Nga post eyo wogirabaawo waawandiise ku Facebook page ye eddakiika 14 emabega. Mawulire si malungi, naye bannaaye twagala okubeera nga ate tubagamba mugume. Bebe Cool, be strong our brother, beera mugumu, Katonda akuyambe akuyise mweno embeera. Si kintu kyangu nnyo okubeera nga ate oviirwako omuntu wo bw'atyo, sikiba kyangu nnyo kubanga kintu kizibu nnyo. Tumanyi ky'oyitamu essaawa zino ne famire yonna kyeyitamu, naye Mukama Katonda abagumye yeeyongere okubeera nga ate abasobozesa okubeera nga muyita mu mbeera eno akaseera kazigizigi oba akaseera akazibu ennyo. Subscribingawo gwatanaba subscribinga wansi, ate gwe yamala okusubscribinga njala kugamba nti kyakabi nnyo kyokola, webale nnyo ku subscribinga. Gwatanaba kusubscribinga, subscribinga bambi awo wansi, tubeere nga tweyongerayo. Olweggulo tugenda kuba tukutuusaako live updates nga tusinzira wali eri ekiwaatule mu maka ga Bebe Cool. So subscribinga awo wansi tulabike nga to missing out on each and every kind of story.